omukolo ogwabadde ogw'okubangula ab'e-Kayunga okulwanyisa Mukenenya gwafuuse gwa byabufuzi aba NRM bwe basazeewo okuwera nga bwe bafiira ku Museveni na bwe kityo ne balabula Mama Mbabazi. Mbabazi tagenda kulinnya mu Kayunga, ekyo tukulayiridde. Abawagizi ba NRM e-Kayunga babadde n'ebisanja ng'akabonero ak'okwongera Museveni akalulu olwo ne babikwasa Anite abatuusiza obubaka eri omuntu waabwe gwe bawagira. Ku kyabatutte ekyokulwanyisa n'okutangira Nawokera wa Mukenenya, Minisita w'abavubuka Evelyn Anite yakiikiridde Minisita w'e Karamojja Janet Museveni n'asoma obubaka bwe bamutisse. A growing child must not be allowed to do whatever he or she fancies doing. Mukyala Museveni yakubirizza abazadde basembeze abaana olw'okubabuulirira n'okubalungamya kibanguyire, so n'ajjukiza n'abato nti anaawulira abakulu obuwanguzi abusuubire. Government cannot and does not bring up children. The job belongs to the parents and the local communities in which these children are born. Ababadde ku mukolo babakuutidde okwewala siriimu, ekirwadde ekitigomeza bannayuganda okuva mu gy'ekinaana. For God and my country.